mpaye emirimu ene egy'embwa mu bibiri. Twalina kuba wali era tewali kye tukola. Ogambye embwa oba yeddira embwa. Mbwa. Bannaye. Fe abalugave omanyi ffe tukuume entebe ya Ssaabasajja. Kati ebyo nati tubikola bye mukola. Fe tuli eri high class. Naye nkugamba tompulira. Ati mukola ki? High class kyeki? Wafuluma nga tufuluma. Ogugumu. Tetukola mirimu. Mwe mukuuma. Tetukola mirimu. Tetuli ku security just watula tutulawo. Twalina kuba kitegeeza mu mukuma watula tutulawo. Ntegereza abataka kye batukola. Twalina kutuula waali. Mwalina kuba kabaka. Nkugamba. Tova weeyita omumbejja. Kati tandika okubifuna nja kuwa ebyafaayo ebyo mpola mpola. Okay. Yes. Bene magulu nyondo chuchu empologoma musota lukoma natawetwa sebufu bwango natusalimbirwa mumbwa neutralizer equalizer sanitizer bene sima kongereko nelya jik nesungo lunakusaba sajja kabaka lwoli sima nenchalako mu lubiri tulisanjuka nga tutuuse nedeta amakula kati message nejja dola goli twala ki amakula kibagogera agalabiraawo nga gatuuse olitwala amakulu galina okay yes nenga tubagala nnyo yonna gye muli simulala babuza ku macha agalelo ye munambwe Pretty Nicole Kafta Queen baby wa daddy mami wa daddy musawo wa daddy better plan better future plan now yaziwa was mansa sasanya nenga atufu wasatarabawo tazirina dola bazimuwa bakuwa wano wache chale mine kati I don't know. Bail out government Nyambe, local investor, Smokey Joe, Freezer, Floyd Mayweather, Sinyaman Pacquiao, whatever, however, soever, die hard detonator, detective Gears, Chigobero, 70th President Mary, no wakizwe Biden, wending your White House, Tulimutano, Tuktuku, Afwe Zingrete Zingra, Nebambi, Baba Babwe, Joseph Onoafiafa, Bam Kazabani Demo Muka, Maraga Yang, Nabukao, Obi Mugabe Negres to 2010 Commando Zuma, Kaukumi, Miguna Nani, helicopter baton discharge, 1970, Bagaya Mzungo baya gwera wa zo weberere mu ololo mulokolesa bamahoga nyange attempted murder new no ne scientific election dodo viko mundeba abavandimwe senene kunyonyi mabati mbuzi kalamoja bintu nga bitabuse tuna tutudi ku mbuzi nga ate bongera ke ekirala ganda wake bantu betagasabira nno manye bizibunga byazze bijjalumu kati nebikusobera bannage aringo kyali ankubuzaako jali ndabira omwami ali atya yali eyo ndabira omwami tubabuzizaako omwami bamuyita omwami muleke bogere muleke kamuleke ari ndabira omwami naye nga nsalabidde banaffe ate abali side zeri wali kasanyi stage ngoyingira kiwatule olyokolege najera ababoda mwina abali awo ndabira wali omwami alina buchawo yakulira ku kyalo kye kimu Segu yako yakulira ono Josephat bucha ya kali asalabidde staff ya Iron Motors mwina bangamba muteekako hajati nawe mwoli otulaba mbabuzizaako mwe bali okukikuba style yamwe asalabidde ate mwina abali mpake mpya opake nkadde abavuga breakdown wali omusajja waffe nagenze ku police eggulo breakdown yawe yateekanga mu TV kato ne kati agamba ebyuma byakyankalana ne yabeeranga obuli ku makya ne kati waali waliwo bannaffe abali mu eno gye bagaba permit wano nga ku Victoria University babeerako nga batulaba badayi atubabuuzizaako ate ne side eno wali mwami Waiswa Patrick ali eno mu police abagaba driving permits naye office IOV mwena abakyala abaami amanya mangi nnyo nga nabawandise nja kuba tukoonako mpolampola owekitiibwa Fred Masagazi Masazi ne mama Marion ndabira Joseph Bogere wali ku Tech Country Gardens Buwama tubagala nnyo Dan ne Rachel set tuba ku Divine Kauku Entebe tubabuzako KMP Commander Steven Tanui Afande Moses Cafe tukubuzako Commander Flying Squad Andrew Kagwana tukubuzako RPC East Henry Chintu naye tukubuzako ne KMP Traffic Commander Salongo Rogers Nsereko Oliotya ne Captain wa MV Nodir Aida Msuke yangambye Gerard Kulunziza mami Nkuruziza tukubuuzaako baba abeerako nga batulaba tuswesimye question omanye ekigudde mu kibira zo SLB emasajja ku luguudo lw'Ebusaabala waliwo eddwaliro baliyita Abeneza kati omusawo waawo azze n'alaba omulwadde kusanga 10 n'apakinga Prado ye awo wabweru asooka jjanjaba omulwadde n'amaliza omujjanjaba omulwadde ne bamutwala n'agaa kampumuleko wano mu ntebe ndooza n'addayo enkya engeri gye bukedde ku ssaawa ndooza 11 awo Pradoye ne bagisimbula ne bagitwala ageze tuna mu kamera ngegenda ati yiyo
ngebuzeewo eri UAL 066Y Prado yaddwaliro ya Beneza musawo bagitutte. So nolwekyo bw'oba ogirabyeko eyo yonna manya nti emmotoka eno nzibe kibi nnyo kibi ddala. Ate kibi nnyo eky'emmotoka ebbiri ezayiridde mu parking enaggulu go down ne pikipiki 24 ne tukutuku 2 ne bisaanawo byazije bitya omuliro gwakutte parking yard. Ekyo no sikyawula bigezi. Kati polisi we yatuukidde n'emmotoka 2 yasobodde okuzikiriza n'etaasaako emmotoka ezimu ne zitajja. Pikipiki 24 emmotoka 2 kuliko Land Cruiser ne ka Alex zaayidde just like that. Kitegeera. So ne tusaba aba parking ekisooka parking eberemu abakozi abawerako. Ekyokubiri mubeere n'ebizikiriza omuliro. Ekyokusatu mubeere alert 24/7 nti in case of any problem mubeera nga mulina engeri gye mu communicating. Abantu aba parking abamu tebamanyi tebalina namba z'amasimu bantu ba parking awo mmotoka wadde pitch. Abamu tebaleka bisumuzo ne baleka nga bapakinze emmotoka nga tebasobola gijjawo gijjawo ne bakutaasa. Kino kikyamu. Parking zibeereko amateeka mu bitabo, enamba y'essimu, enamba y'emmotoka n'omuntu. Mulimu n'abaleka n'ebisangika nga tebabisibye bulungi nga osobola okubawo obuziweera. Kitegeera. Ate n'omuntu asobola okubba emmotoka n'agitwala mu parking olw'okuba tebawandiika nti ono ye nannyini mmotoka yateeka mu parking n'ebeerawo omwezi ng'asasula. Nga banoonya emmotoka n'engeri mu parking. Nga tebamanyi yagiteekawo. Ekyo kikyamu. Kale katusooke tugambeko ne ku bannaffe abakyala maka g'abantu gwe kenyini akyadde n'otabula. Kakati njagala okugamba nti ennaku zino abantu bakoowu okyadde bakulabiridde bakukiriza era obeewo. Naye amazima gali nti ogenda oyonoonya amaka ogatabudde lugambo yakumyewo meka. Ebintu ebyo tebikyakola kati okyaluka ne weewaana nti abonna bamaze noonya balala. Ate no baana ogamba bampeyo transport ngende nga mujooga. Muli mutya abantu abalina kaabuyonjo ng'oluggi lwakuwanirira obeera okola emirimu ebiri nekikubirwa bina experience yo kati obuzibu oluggyeko engalo omuntu ajje muli mutya bakatuka ku mulimu nga weebase okeera kitalo nnyo eky'omwana Tone Kayondo eyafiiridde ekisenge kyamukubye esajja eri mu Kanyanyandejje yabadde ne maama we maama ng'alina abaana 3 kati omu n'afa abalala kale tebaakoseddwa ne maama waabwe. Kibi nnyo kibi ddala ekisenge kyagudde mu biseera bino eby'enkuba ebisenge mu bicekinga tekyakyaki kyagudde ate ne kigwira ekisenge ekirala ekisenge kirala ne kikuba ennyumba. Ate kati bagambye nti enkuba egenda kutonya paka May muteekewo obutegaladdu ebintu ate tuleme funa bizibu birala. Buli mutya abasajja mwena nga nomala okigeza nomala ogeza n'onyumya gyenvuddeyo bw'otosigaza mukazi waka. Kyala noba. Obakola ki? Oba kiki katugende musaala. Essaala kegende eri abaana abawala ng'omusajja gwe watega akamasu ate yakussa emiggo. Akussa emiggo gamba nali kuki. Nalaba ng'ategeera. Naye kati akomawo bukya. Wakola buli ekisoboka kyonna omutima n'oguwangula. Naye kati okola buli ekisoboka kyonna omuviire. Bere bulungi. Akakone kuba minisita mwena mabali eyo ng'okedde kupima pressure. Etanso linnya. Mabaati na mbuzi. Kikobera munayo bono jjawo emirimu. Ekyenkya kikutuusiddwako. The My Airtel app, the smart way. Download today on the App Store or the Google Play Store. Hey kids.